Finally Suna Ben bamukwasizza ekyapa kye basinkanye Nambwa wamu n'omukulu Haji Kamoga ne basootinga ensonga n'ebirala ebisinga mbikuleetedde yanoonya family ye ku Kyampanya live finally amaze n'agifuna ate nga mwena n'abasiibi nina kembaleetedde mwasibi mutya mwasize mutya gwe n'omulungi yampuliriza Channel Media Kwali subscribe for more updates like share and comment tebera okunyiga notification bell obenga notified when take a video empya nyongera bajukiza channel airport pick up tulina Ramadan discount mwena abana bakomo after Ramadan mujje mu booking nga obudde bukyali nga discount n'abakugwako tolinda kumala kufuna ticket n'obato n'afuna ticket jangu kwesa chance eno nga discount n'abakugwako emiwendo giri wansi ddala ate ojja ku WhatsApp tuteesa tuba tetusobola kulemererwa mbalinze Antani ne mwana wala eyajja ku Kyampanya live ng'anoonya family ye ne bamusondera obukadde 9 n'agaana okubuzaayo naye family ye yamaze n'agifuna aba family ye bamaze ne bamunoonya bamaze ebbanga obulamu bwe bwonna ng'abanoonya katusooke tugendeyo ate tulyoke tuyongere Suna Ben alabe essanyu ly'alina nga bamukwasizza ekyapa kyo nagwe ndi wano nga waliwo anko wange nga nfuna ennamba ye nga njogera naye kwogera naye nga ngamba namba ya kalenjina ngenda kukola ki ngenda gikuweereza osobole okuba nga naye okola ki oyogerako naye tewali buzibu era mbajja ndi awo nga tampeereza nnamba nga mpeereza ennamba gy'agamba eyakalule so nga nange ngamba owaayi kankole ki kankube nga nkuba ku nnamba bwe nkubye ku nnamba kyensoose okukola like simulagiddewo nti nze ani nze muganda we olukubye bwati kasita akutte bwati ne mugamba gyebaleko ssebo nti kaale naawe gyebale nti enjogerako naani nangamba ye ate gwe ankubidde ne mugamba ye nina ensonga lwaki nkikubuuzizza badde nsaba ombuulire ku mannya go nga ngamba nti nze Kalule Harisi nga yettotolako nga mugamba mukulu Kalule ekyo kyemadde njagala okukonfaminga kaakati olina muganda we yenna yakubulako ng'agamba nti muganda wange gyali eyambulako nga mubuuza muwala oba mulenzi nga ngamba muwala nga mugamba omanyi amannya ge ng'ayogerera ddala amannya gange gennyini maama wange yali yantuuma agamba amannya ge bali bamuyita Nabunyasi Yanlin nga mugamba kati mwayawukana bbanga ki nga nali alyogera ng'agamba maama waffe yafa naye mu kufa ne batuzzaayo ku ssomero so awo family zaffe taata wange oyantwalira nabo ne bamutwala okuva olw'ossidda nga mumulaba ne mubuuza amannya ga maama ne mugamba osobola okumbuulira ku mannya ga maama wo maama wammwe baali bamuyita batya nga mbuulira amannya nga mubuuza omanyi amasomero maama wammwe ge yali asomesaako nga nago agambuulira nga mubuuza omanyi maama wammwe gye yali asula we yabeereranga nammwe nga mbuulira wennyini kituufu maama wange we yali asula nga mubuuza nti wali omanyiko ku famire yonna endala gye yali ayina nga nakyo kituufu ayogera ng'agamba ye yalina jjajjaawe era yajjanga ne ku ssomero maama wange kwe yali asomesa n'amulabanga ffenna n'atulabangako ebiseera maama waffe nga naye waali yajjanga ne batulabako ng'olumu bamutwala n'omutwala mu holiday wa jjajjaawe n'abeerayo n'akomawo nga mugamba nga mubuuza olina omukyala yenna gw'omanyi yaliko mukwano gwani gwa maama wo nga n'abakyala bonna abamanyi ne we baabeeranga amanyiiwo ky'omanya owedda buli kimu kye mubuuza kati musajja wattu owedda tamanyi nti ayogera naani ayogera nange kuba ngambye nti wenna agendera mu gundi eyo ng'ayogera nange bw'aba mulimba ayinza kale okunnimba oba ki so n'abiddamu byonna nga we tubimubuuzizza ng'ekituufu ddala yeye nga yeye yennyini nga details zonna ze nali mmanyi zonna ne actually anzijukizza angambye n'ebintu ebimu bye nali sejjukirako oba bye nali sijjukira byonna n'abinzijukiza nga mu butuufu ne mbijjukira nga byonna byebyo byennyini ne mugamba kaakati osobola otuweereza ku kifaananyi kyo ne tukulabako nangamba sina smartphone
kuba essimu yange baadde baakagibba naye nsobola okufuna wano mukwano gwange nampa essimu yo ne mbateerako ebifaananyi ne mukonfaminga nti yenze kuba nange muganda wange bulijjo njagala kubeerako naye naye nga simanyi gy'ali oyima musajja wattu nga afuna nnamba awo atuweereza ebifaananyi waweereza ekifaananyi fayini nyinza obba nali muto naye era oba osobola okusika omuntu wo nga ekituufu ddala yeye ne mugamba kati tusobola okukubira ku vidiyo koolo kuba ffe tuli ne muganda wo wano naye tugenda kulaga feesi z'abantu nga 3 so ojja kulondako ani muganda wo we tugenda okukakasiza ngagamba tewali buzibu nga tukuba ku vidiyo koolo mbaddewo ne baganda bange bano so nsoose ne mulaga muganda wange omu n'agamba nsi yoyo wadde twayawukana tuli bato naye muganda wange oli si yoyo ndini mumanyi bulungi oyo tasobola kubanga yeye ngagamba nga mulaga omulala ngagamba sikiwa nti yoyo asoose n'agamba oba yoono we mulaze muganda wange omunagamba oba yoono nagamba oba yeggwe kale naye ngaola atali excited nagamba naye sikakasa bulungi okusinziira nti twali bato so kati essimu nenjetunuzaamu bwe nentunuzaamu essimu olundabyo bw'ati akubiddewo enduulu agamba yoono yennyini yoyo muganda wange oli otya muganda wange nsanyusa okulaba bannange bulijjo nkunoonya biki mpulidde bambi essanyu nga linzita era bannaayi weebale nnyo nnyo weebale nnyo mpulira nga n'ennaku yonna gye mbadde nnina egenze mpulira essanyu ly'amaanyi muganda wange mulabye era essaawa yonna nja kuba ŋŋenda kuba baŋŋambye n'amalalo ga maama wange baali tebaakola ki tebagazimbanga era ndi wano njagala kwetegeka nfune obudde naye njagala muganda wange asooka ajje tukonfamingere ye kennyini yajja okuntwala kuba ŋŋambye ewaka yonna amanyiyo aŋŋambye agenda nakumpeereza ebifaananyi ebya maama wange n'ebibye nange nga tukyali bato then we tunaavaawo kasente akatono kuze nnina kuze bansindikidde njagala ngende nzimbeko amalalo ga maama wange kuba baŋŋambe tebaagazimba baali tebaagazimba aŋŋambe gy'ali n'okubeerayo ne muganda waffe kababiito naye amanyi gy'ali era enkya naye njabba njogerako naye simanyi nakumanya naye kooki weebale nnyo weebale katonda akuddizeewo omukisa despite of the fact byonna ebibaddewo abaagamba nnimba abaakola ki alhamdulillah katonda ssaawa zino agenda baswaza muganda wange alabise nti nali sirimba kituufu ddala nali nnoonya ki muganda wange era amiina alabise era essaawa yonna ngenda bba nkutegeeza ku update zonna ezijjawo alhamdulillah munnaye kyomanya essanyu linzitta mpulira essanyu ly'amaanyi. Congratulations Jamila Kela upon finding your family. Abantu bangi babeerewo nga banoonya family zaabwe nga zaababula nga tebamanyi gye bali nga tebabasanga naye mune yeeyambisa Kyampanya Live nakuba omulanga oluvannyuma munakumbale family ye ate neemala neerabika. Congratulations. Kati eyongerewo ku nsonga za Suna Ben olabe essanyu lyalina oluvannyuma lw'okumukwasa ekyapa kye. Amanya Josephat Sseggya president w'olugambo ku ddyo bamuyita Suna Ben wanano ebinyanyanya bannange ono yoyo yennyini gwe mumanyi Mary Nambwayo Haji Kamoga naye waali ku bbali waliwo Haji Ketti nga bwe mumanyi ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde emboozi njuvugira giraba ku lugambo enkya ne bugataliko nfune walala naye Suna sooka oyogereko abantu bano Suna Ben mukama gyange mbeebaza olunaku lwayafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bibadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde Haji ng'ali yayimirira mu nsonda eri n'asirika n'alaba bulabi n'ennyimirira eri nange n'entondo walira eyo n'oli naye nadde buli omu nga jakoolera Mukama biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kamoga Ketti azze n'ayimirirawo ng'empagi
n'atusikanga magnet ffenna ne twegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Beni n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo eti naba n'abiraba enkya nambwaye banna gwe ki essanyu ndaba likungubiki ki okay ono ebyo tunabiraba Haji Sure. Kana abantu bagala nnyo okamanya mukulu sembe zeno kamera mulabe bulungi omukulu ono kano kabagambe wamma kayiringo wali ogamba nambwa nze wali ogamba yeke kachi ugambe kinze seguya ekigambe kirakyali ki Jono lukanya la tete. Achali mu luyimba lwa yali kiwewa. Nenja kubira kiwewa mubuze wali otegeeza ati. Nebo luwa myaka emike ebigambo ebikadde ebyo by'oliyita. Anti mpuliriza nyimba za kadongo kamwe. Ezo nyimba zange. Gwe bakuyita akayirungu walowooza ali. Nga bomu kyali nga bomu. Era nga bwe weebuuza. Ensonga y'omwana yo eyeeta mama yagaba mwana wa taata mwana wo gambi agaba omwana bakitubuuzizza mwana wo owadde omusajja esooka tugende n'ekigambo Congratulations Suna Beni essanyu lyalina lya Mokiwagonja. Mwebale kutuula ne muyogerezeganya ne musootinga ensonga zino naye ekyandibadde beta singa kyemwasookerako okusooka okwanika obuzina bwammwe nga bwe mubwanise naye kyasanyu ddala okubeera ng'ate enkaayana zivuddewo nga buli omu waali afunye emirembe katweyongereyo eri mwenna abasiibi weerabiriku Nebane nga sinnayogera bannaye nga tunyumidde Ramadhani Nawulidde kabatandise okutugeya mu bannange kabatandika okweyisa mu bukaya kabatandika okweyisa mu zishariyazi mubadde mwagala tweyisize mu kimpozi Nede musesa muli mulaba ngambye abalala mulina mwezi gwa Ramadhani mutandika okubeera nga muli batuukirivu owulidde omwezi mutuukirivu the whole month of Ramadan omwezi omutuukirivu ogwa Ramadhani kati gwe toyagala nsembe mutuukirivu mu mwezi ogwo shia mutuleka n'okutuleka anyway eno video leero ekwata sisobola kutandika video nga sitodde salamu bannange tuyina empisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwenna abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abasiraamu By the way kantandike ne video yaffe mukwano gwange yangambye nangamba adinze nyine embeera gye mpisibwamu siri mulwadde wa alusazi siri mulwadde mu kitu kyonna ekani kusiiba naye embeera gye ndi munyiza obutasobola kusiiba ne mugamba what do you mean nangamba munnange essaawa zino eno nze gwolaba nkola mu bbaala ate nawuliddeko seekanga ebintu ebyo Asinaba kumalayo mbozi ya mwana ono banaye baseeka mutusaasire nyina seeka gwenjagala nnyo wano ku TikTok lwakwasobola kumwogera naye ng'omusajja oyo we musanga asobola okumuwa kapeke ku ttama mutandike okubuulira kutuba mutandike okubuulira enjiri ey'obusiraamu nga musinzira ku mulembe gwe tuliko baseeka basinga balemedde mu mirembe giri emikadde oshegera emirembe giri abasajja we bakoleranga sente abakyala ne bawa abakyala sente abasajja we bazaliranga abaana nga baddala bataata abasajja we babeerangawo abakyala naye gumuli ku mulembe guneeno mujajinga abakyala ngawe mujajinga abakyala abedda abakyala batamanyanga nti omukyala azuka ku saa 11 n'agenda mu katale ayiribe sente so nyina omwami kuno gwenjagala seeka omu ye waba abulirira asinziira ku mulembe gw'aba ade iti ba ade baba omulembe gwabe guli weguti nkoze ntyo guyingizamu Katonda omwana ono yangambye ye Sharifa akola mu bbaala nangamba ade nkola mu bbaala nsobola okusiiba naye mpuliranga bangambye
nyizo okusiba kwa ebisibo by'abansi bijja kuba bifu ne mugama yeyi ekisoka mu dini yaffe y'abasiraamu tuyina ekitwa kigamba don't judge anyone cause teri alina buyinza bujjajinga muntu obwo bwa Katonda twabulekera Allah subhanahu wa ta'ala cause naffe tuyinza okulowooza ffe batuukirivu ate nga ffe basobya eri mu maaso ga Katonda teri muntu amanyi musobya so kati kyengamba Sharifa oli mu bbaala osobola osiiba I remember sometimes nakolako mu bbaala emyezi nga 6 lwakuba kale nagobesayo manager waayo yali ansiriwalirako gasiya nga kinneekwanya wamma mbadde nkugamba nakolako mu bbaala naye nze munange kyasinganga ekitiibwa kye bampanga mu bbaala nga bamanyi ndi musiraamu mu staff members bonna naliwo musiraamu omu ne kujjako n'omulala gwe naleeta twali babiri naye mu kusooka nga nze n'emmere yange bajawula mu mmere z'abalala kati nkubuulira nga bagamba nga nyambala mini zange nga mpeereza nalinganga nkola nga bakasitoma banjagala nnyo kuba nalina eddalu naye ng'ekituufu kiri nti nnyina amateeka aganga gatwala eddiini yange mu bbaala omwo era nga nze essaawa ezituuka eza swala I go and swala and I come back to kuweereza bakasitoma I'm telling you ekisibo ekyatuukanga inga bosi wange mwenyini akwata sete nampa na ngamba gendo shopping ebintu by'okusiiba because namulaga nti I'm a believer obo kitegeera nti nze nasibiranga ngakola mu bbaala nasiiba ekisibo n'ekimalako era ne ntuuka ekiseera ne mbasaba ne off egenda ebutambala okulya idi ngekyo bakimanyi era nga biro bikolako n'akantu akakosibwa ku basiraamu bakabuuza nze kati mbabulira waliwo n'abakasitoma bajjanga basiraamu nga bazze okunywa omwenge lwakubanza munaye sigunywa ate sijja bagamba nti kirungi naye bajjanga okunywanga omwenge naye nga baagala ade yabanga basavinga because bamanyanga bali safe nga n'emmere baagala nze abasavinga bagimanyanga nti eri safe so kati Sharifa wonna wooli ebbala tekuganda kusiiba woba manyi nti oyina ebintu byoyisibwamu osobola okusiiba nga wogamba Katonda n'omusaba ya Allah subhana Sharifa kuba Sharifa wange si yenza asanidde okukola mu bbala kuba ndi mwana musiraamu ate ni mwana ayagala otuukiriza obusiraamu so mbadde njagala omulimu ogusinga ku bbaala guneeno ogunsasula osinga ku bbaala n'esonyiwa ebbala ntandika okukola ki okuba nga nkusinza nga sikola mu bbaala Katonda ajja kuwuliriza waliwo bana abawala abalina aba boyfriends bammwe ba Alex ba Vincent nga yegwe Amina yegwe Shakira naye ng'oli awo boyfriend we Alex mubeera mwenna oyagala kusiiba naye ekyo bakikuganye baseeka bagambye awo totawanirako ddala byonna byosiba bigenda kuba bifu Shakira oli awo line Alex wo muli mulumu yammwe toyina wodda funa omufaliso omulala guteeke wansi gutandika okusula wansi oba mu ddiiro lyammwe oba mu kalumuka mwaka akamu ke musulamu musapaleetinga obuliri and by the way singa nali ku board ekola amateeka ag'obusiraamu naddala mu kisiibo sandikkiriza oli muwoowe toli muwoowe nothing would have happened toyinza kuŋŋamba nti nno wadde Katonda omwoyo gwo n'omubiri gwo oli mu kusiiba mu bulumi obw'ekitalo omuntu nakuzukusa ku mwenda mbu ye ayagala olw'okuba mbu yakuwoowa nenga jiri emyezi jonna abadde ajja akola ki akusabula naye ne guno omwezi ayagaliramu akusabuliremu olw'okuba yakuwoowa really hala abasiraamu mweyagaliza bannaye mutemuyinako olunaku lwe musiiba mu ebyebintu ayi mbonga namwe musiiba bannange Katonda tumusiibye naye ng'ekiro ogenda kukola ki kudda ku mwana wa munno ate ffe abaana ab'obuwala tuyisibwa bubi ujjukira oba wasiibye ekisinga byonna tetugwako birwadde bya mu lubuto gwagenda okufumira omusajja emmere gwakuluusanya mulimu ffe abakola nova ku mulimu nojja otekeko emmere biki ebyo bina obimaze omusajja ekira kugambye njagala tetuganya kale emmere ya misuwa naye emisuwa kuluno mugizibeeko so kali Shakira unaona wooli ngolini Alex wa mukazigo Alex mugamba obuliri tubwawula nze nyina okusiiba I have to be holy omubiri gwange n'omwoyo gwange nguwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kansiibe embeera gye ndimu embi Katonda ajja kundaba nti muwewadde nnyo ajja jinzi jamu guno omwezi gwa kwesiba ku Allah tetuliwe okukakasa lw'okubanza alhamdulillah essaawa zino osobola okugamba Ramadhani yona negenda kugwako nga nyambala by'abahajati ekyo kyonna kiwaayo obwo busobozi mbuyina ate buli Ramadhani ngula bipya nganga byebintu ane kaleze jokira engeri gye siri nnyo mwambazi wango yempanvu
kati nyinawo bachali bange buli banda bane kashaliyo bakachiko nagama kokangi kuba bakimanyi basijja kaddamu kakaliza nina amateka gange netekerawo nganzi ate mune Katonda nagantukiriza ize nayo kuba kusala juma ngula sharia mpya that is me kati namwe musobola okulagira embera yonna je mulimu ne bavunnamira kastoba nga Katonda musembeza muve mbine bagenda okubaga mambo ade mulimu awo mulimu kusala nebye musala bifu mulimu kusiba bye musiba bifu because oli wanene oli ku TikTok kati byosiba bifu Katonda kukambye ko bifu oba Katonda waliwo sala jatayaniriza oba Katonda waliwo omuntu gwatatu na gwatayagala ne woba ng'olya yokola wa ne woba teri mbere kugana kusiba kastoba ng'osobola okusiba teri mbere Watulabe banji nnyo bagenda kwebikirira bagenda kyusa ennyambala because bakimanyiye muwala wani wa Hamuza bakyusa ennyambala kuba muwala wa muwalimu akyusa ennyambala obutayogezaako kitaawe naye nga akikola lwa kitaawe akikola lwa famire ye naye nga tagenda kusiiba asooka avumaganya abaana bagenda okusiiba mu myoyo ebyaddala olw'okuba tebambadde nga basiraamu so kino ekisibo twakilekera ya Allah subhanahu wa ta'ala yalamula ekisibo kyokka muwuliriza oluyimba lwa Haruna mbiri omunalutegera mujege mujja tutegeera yalamula ekisibo Allah yasasula abasibi Mungu yamanya obuzito bwakye ekisibo yakyesigaliza mulekera okujajinga abantu namwe abali mu kwejajinga mute musobola kusiba because muwiri mu mabala je mukola because muliwa je mukola because muliwa mwafumbira basajja bichi mugobera amateka g'obusiramu ebisigale tubirekere Katonda mutonzi waffe yasalawo So kansubire nti mwena abawuliriza kuliko omu oba babiri oba basatu abafunyemu ekyokuyiga wabula byonna bikole naye toleka swala toleka Ramadan ebirala Katonda ajja kusasira ojja kutereeza mpola nenga nyonga bajukiza muna bana bakoma after Ramadan mujje booking obudde bukye tulina discount mujje booking a discount n'abakukwako emirundi giri wansi ndala oba tolako ekitundu ky'ojolaga jangu WhatsApp twegeziganya tuteese tuba tetusobola kulemererwa nesige matamuse kulais ku mirundi egyansi ate nga tulina free wifi tulina n'ebyokulya kyona airport pickup nesige matamuse nyongera bajukiza tuchaliko Ocean Media subscribe for more updates like share and comment wera video kunyiga notification bell obenga notified when take a video mpya ate nga nyongera kubaza mwena abale video yange to the end nemula bulanga tumuskipinze mikonde musimu zabakatwa nababye musiko kwagala